naye nga teyali badde kale yali badde mu Katuliki kubanga Father Kirenga Kizito gwe nasoma n'erinnyenga nga yalabirira omwana oyo amukumyekumye tayinza bikkiriza. Namugamba leeta omusajja empisa zinyokera mu mwana oyo. Gwe oyinza okuva ewayiri Namatovu nga gy'okulidde ng'omuyimbi nga tolina mpisa kati ye bagamba muyago oyita naye abakubuuza mpisa ze. Kale nze mbalamusizaako Josephat Sseguya president wa Bulugambo. Banange mwasize mutya nze babuzaako Kkalira Shadia omumbejja wammwe oba muyite Shadi Bey muli bulungi emirimu gigamba gitya olunaku lwakubiri abaana batandise dde okusoma ate nabakutwala abaana ku ssomero yongera mu kibuga Mukama jamu kati yali bulala. Kale tubatumidde nnyo mwenna abali e Bulaaya nga mulaba bukedde ate nga mulaba ekyenkya nga mulabira ddala olugambo nemuga president waabwe era nebaza omukyalo ono gwe tugenda okubalaga eyagamba Sseguya tuyina emikolo gyaffe Thanksgiving eri gye nagenda South Africa Eastern Cape, East London, South Africa gye nali ku weekend nga bayina omukolo gaggadde kakati Loy Katerega Ssenyonga ne bakyala banne anti ebirungi biba bwe bityo bitandikirawo abadde abasampolize mbuyo bamita Kiggundo ali mu kooti eya black bascot oli Loy yali mu green oli kakati abakyala abo bakola bingi bayimbi balina ekibiina kyabwe bakita God Guided Ladies. God Guided Ladies. Kati ekyo kikumakuma abakyala bakitandika nno byakusaaga kacyakamala omwaka gumu kitambuza ebintu bingi kakati ne bayita abakyala bannaabwe mu South Africa amasaza gonna Eastern Cape, Durban, ebigambo bye South Africa ebimu tebyogerekeka okitegeera kati ne bakuŋŋaana ne beewaamu otegedde eri n'ekigambo eri palaso gye bamukubira bayitayo batya gye bamukubira tojjukire South Africa ekigambo tekyogerekeka funfu olaba nze agenzeyo emirundi ena nze gwe kirema kati nze oyagala nze atalinyangayo nze abakyogera kunsinze ebyo bwe bityo kale kati bwe tunaava wano tugenda kutuukako abo be bakyala bwe tunaava wano tugenda kutuukako lwaki abayimbi mu kifo ky'okuyimba basalawo okulwana kubeeyimirire. Njogera ku ki? Oyogera ku Palaso ne Alien Skin. Ndi babadde ki? Nti actually tebeekubye wabula Palaso ye yakubye. Naye nga Alien Skin yakoze eki? Yadde asisa mutunulidde wale eri yalumbye yazze n'alumba eggali yawadde n'obuzibu. Kyenalabye kati Palaso ng'akuba Alien Skin oluipa ono n'abuka ku motoka n'adduka nkabanga li poliisi emukutobula daba. Naye ngoloze sitanti ya show anti kyeŋŋambira ddala naye owange bweba sitanti oba si sitanti mujje mu show ya Palaso nga ya mwenda June ogambye singa sitanti ebaki bwebanga sitanti eri expensive yabyatala naye nga yagwa Tanzania yagwawa teyali wano oyito nazaalibwa kati bwe bagira ne bagamba mbu yali sitanti naye maama ebigere n'obyekubamba okole sitanti okola mawulire basajja mmwe mujooga nnyo ababyogera kale katuddeyo South Africa tulabe bannaffe aba God Guided Ladies bwe bayita bakyala bannaabwe mu provinces ez'enjawulo ne bakola ebintu bingi ebimu tujja bibalaga enkya katusooke tubalage bino ebisooka. The association has got 41 members subscribed with the constitution that governs them, and we follow that constitution to the letter.
Bampita Diana Nanjeho, Ganze team leader wa Association God Guided Ladies East London. Ekibiina kyatandikibwa omwaka oguwedde twa celebrating Women's Day. Omukolo gw'olwaleero tukuza Labour Day. Tusalawo tukuze ku luno olunaku tukuŋŋaane ng'abakyala abakozi era twolese n'ebintu byaffe bye twekolera. Twabadde n'akatale emisana ne tutegekeyayo n'ekyeggulo abantu baffe ne tubayita. Ekibiina kirimu abantu babiri. Kirimu abakyala 41 bali mu East London n'emiriraano. Tulinayo abatuliraanye kilomita nga 3 oba 4. Abakyala b'e East London banange buli kyemukoze it has been a challenge to us. Buli kuna tulaba what? Bafudde ettooke bakoze ne weewatsi bayimba ate lukumala ne kujja musiri engoye ezaalagirwa banange mwebale nnyo. Grayuti banange twazze ne welfare minister Sseguya Abatuuze b'e East London, we are so honored to be here. Lule Christine, Gandhi, chairperson wa United Women of Billions. Kusaidi yange wano, ye secretary general. Netubera ne development minister, netubera na wa disaster. Naffe tuwulira nti tugaziye. Abakyala b'omulembe guno tulina okubeera nga tuli waggulu financially. Kwekutwala erinnya eryo. The billionaires balerwe wakanya bawugala bannange bavudde wala Peter Marisba. Nze bampita Esther Nazoa. Bampita Chiza Rebecca from Mitiana. Nze mukyala Loida Katerega Senyonga. Ekibiina kino bakiyita God Guided Ladies. Kyatandika ng'abawala bangi n'abakyala bangi nga tulina bye tukola nga ate waliyo ne bannaffe abamu nga be twetaaga okukwatirako ne tuvaamu engeri y'okuba nti nno putting our resources together mu nsimbi mu mirimu ne bw'oba nga ofiiriddwa oba ng'olinako ennaku eri nti tuli eno wala tetuli kumpi n'abarelatives baffe. Twatandika n'emizannyo mipiira tubaka tuyimba tuzina. Abakyala b'e Dabani ne n'abakyala wange antumye n'aŋŋamba mu butuufu abakyala gye muyimiriddemu olwaleero twetaaga okulaba nti amaanyi tugongeramu era ne twekwatakwata tugenda kuteeka mu nsawo yaffe Randi Lunaana Randi Lunaana ne basika mu God Guided Ladies abo nno abasembyeyo be Durban kati bali abasesezza oba bansanyusa abanneewuunyisa billionaire ladies billion ne balonda erinnya weyagambye MC Kiggundu bannaye bano balonda erinnya okoma ku linnya n'okkiriza essente weri so bonna bakuŋŋaanyizibwa ekibiina kya God Guided Ladies. Omukyala gwolabye mu galubindi ayambadde black, omukyala Loy Senyonga Katerega yabakumaakuma. Mbatumidde nnyo mwenna bakyala mmwe banyumirwa era enkya tugenda kuleeta ebirala nenze Sseguya sitegedde kulaga ate abalala b'otalabye bye bakola wangi sitegedde organisation yaabwe nkugambye beekolamu omulimu kuba bali bweru mitala wamanya teri nnyo baganda baabwe teri balirative sinoga munna akajja obunaku keemanya South Africa ina million 59 bannayuganda bayinza okuwaayo nga 30 bwe bateekumaakuma baba basaanawo kati umulemu tukomawo. Olugambo mu kyenkya Mitiana Institute of Nursing and Midwifery lirina buli kimu si kweyiiya nga n'omwana alisomeddemu tayinza kubulwago gwe bataddewo olwozi bawe ebyo abaana bajje sibeewandisizaawo anti weewamu wonna banna ebintu bino byetugenda okwogerako byaggwa dda myaka byaggwa ndowooza omanyi ndowooza 10 nga n'ebiri abaliwo temwabirabako naye ffe twatuula nga bannamawulire abaaliwo aba entertainment ndowooza nalinze Elvis basudde wa New Vision Josephat Sseguya yalinga abiwummula Sebide Kiryowa Kakumirizi Michael wali mu monitor ne Bruno Birakwate oba yalagawa n'omusajja gwe sijjukira yali mu red pepper eyo mwerabidde kakati ng'abayimbi balwana nnyo ne tusalawo omuyimbi alwana tetuddamu mwogerako kumuwandikako mu mawulire kuba TV zaite ziriwo nnyo ne radio
ne basizinga fire kubanga twazuula balwananga nga baagala boogerako mu mawulire oba onoonya kubeera ng'oyogerwako relevance naye kati relevance eyo yavaamu ekizibu rabadaba bwe yafumita rasta Shadia ekiso kabalagala otegedde era nja kulaga ekifaananyi ekyo kati neffe twali twakirabirawo nti ebintu bino bikolebwa ebiti kati golowooza alien skin yabadde afaaki okweteekawo palasa akubeeraako yabuzeeko kukyusa ate ati bayibuli egamba nti nettamali eno nalyo kyuse bakole ki bakube kakati ayakubiddwa yabadde ayagala oyinza okuba ng'oyagala kakati yabadde ayagala n'okubuuka ku mmotoka ebyo okudduka byonna bimukolera mawulire I'm telling you kino kituufu kakati ng'ogyeko okuba nti yazaalibwa mu ghetto bayaaye naye era ebyo byebabeera mu practice ate ng'ayagalira ddala erinnya lye litambule bitambudde mu bayimbi bano abato ba easy nga bwolaba Tumbiza sound mudra n'abalala mu lusoolo lwogamba ate ono abasooloobyeko nnyo ekimusooloobesezzaako mpisambi kulwanalwana ebyo bwe bityo naye omwana oyo ajja kufa alwanalwana nnyo asusse okulwana yandibadde akendeeza mu kulwana kyoyogedde bazze bakyogera ku bayimbi abamu ne bituukirira kakati ye nze omwana oyo yantamamu luutu empisa embize wenyumirizaamu kati abantu bagamba nti bagoberera ba Bobi Wine baali bakola effujjo lyabwe nga bali baze kati yono teri kintu kibi nga kubukira munange wabukidde kuba ne Bobi yamugamba nti rasta nkumatira naye nze nali mulala okitegedde kuba yewotumira ebyafaayo bya Bobi omusajja yakuzibwa maama we nalunkuuma bulungi nnyo n'agenda n'asoma Makerere alien skin byayinza okuba takola ki tabifunye kati gwe ng'okola bukozi teri kintu kikulu nga kubeera nga wasoma byokola byonna oba obitegeera nti either nkola kikyamu naye nkimanyi kati ng'owa taxi aba taxi bavuga bubi kyekituufu ne bava bamanyi nnyo ovuga byavuga ebikyamu ababimanyi kati ate ababoda abamu baba tebabimanyi avuga kikyamu atakimanyi kati owa taxi yamanyi kuba amanyi emmotoka kati Bobi ye ono gwaga nti gwagoberera yali amanyi n'ensobi zonna zaakola ng'azimanyi kyokola nti yakyusa n'abivaamu byonna n'akuba U-turn n'afuuka omuntu gw'osimba n'ogayisa kati alien skin ayinza olemera eyo n'abanga bali Bujuba Antony musajja n'abamusiba mpaka akataakuze bityo anyway Sseguya eggaali ezo baba batambula nazo ziba zaaki ng'oggyeko okubba abantu kuba gwe mugasondooza ogusookerwako kakati ogisamalize ogiwumbye n'ogimalayo atulaba mpozi tolowooza nti eggaali era ebeera maanyi ga kifuba nedda eggaali kaba kajegere k'abayaaye oli katambula nako nga bolaba alien skin kakati ne bakuyisaamu eggaali bajja bwe bati nga lukalala lw'abantu nga 10 onaakwata muyeno bannange balina obwangu olaba bano abaana batambulira ku buskeeti buno wekiwe bati nga bagenda bagira ku mmotoka ne beekwata nga balina obupiira ezo zaalinga nnungi mu kusooka nga babeera batumwa ng'obatuma kyoyagala kyonna ne bakitwala weoyagala kituuke naye kati ennaku zino kyafuuka kirala so kati yeye eggaali alien skin gy'atambula nayo gwe yeesimbyemu era nalabye abaga nti ekivulu kya palaso nga 9 kati ffe tetugenda okukola balien skin nga bwe bagamba anti kamwokya best ono yalien skin bwe bagamba bwagyeteekako naye siwe kamwokya nyasaaki just okagala kwekulubeeseza ku Bobi kali naga nti ffe tugenda tuteegera wali ku kivulu kyerugo creative wali ku luguudo kyolwo lugogo bypass awo nga wali shoprite kati ffe tugenda okukola ekitebe tulyoke tukube palaso kati beerabidde nti palaso ye muyaaye saabayaaye n'abayaaye akyasinze kuba ye yali akava mu Amerika aliko ne bakifeesi nga babeera awo kati eggaali yono versus eggaali ya palaso tebajja kusoboleka ate ekyokubiri palaso wewaawe yabiwummula naye for example weebuuze lwaki yamukubye kubanga n'eggaali ye yabadde ku beesa awo ku kigobero ku nniyange eri awo tebula naye bamuyisizaamu n'atadde angulu otegedde naye kati kyebuzibwa alien skin yatolose ku bapoliisi abadde bamutwala bazzeemu ne bagenda kuddamu bamunoonye baddemu bamukwate babamulese olwo agenze bugenzi kati byabayimize mbimanyi kati olwaba yakoze musango ki okumanya bizibu kankulage story gye nakwata omwaka 2029 twali mu kitobere ku kisaawe nakivuba awo hamukyazimbye banaye twamukwebaza okuzimbira ekisaawe yasini nkutumidde nnyo
nendo zanzire ku kisaawe ekyo nkyetegerezeemu ndudde mu luutu nasembayo kugenda nga obutebe batateekamu bwa kyenvu abantu ne bakayana nnyo ne bagamba nti bagenda tuteekamu obweru obwa gure n'obumyufu kati babuleese endowooza entalo zaakoze ki enakivubaawo ng'akyali Rugtag Stadium nga kikyali kibi nakwatawo story eno gyengenda okulaga nti Bobby ne Bebe balina scafo naye tewali yatwalibwa ku poliisi machas omu yali akubiddwa okujjako omusango gwa 2025 mu governor yeteriwoloza Angenwa oba governor yali mpya ndowooza twalinawo eri yali waggulu kotito gigenda nga muli musiraamu waliwo yali waggulu eyo njerabidde nga yeyebbeeyi sokozeeyo mabega Kamiri yalwana ne Bobby ne Bebe abo ne babatwala ku poliisi oyo ye Thaddeus gwe nakugambye yafa olw'okulwana kw'abayimbi kati sokoddeyo mabega naye kale weebuze oba ofunamu ki obulamu bugenda n'okoma kakati oyo abe mukiibi kyali kitobero Bobby we yasitula engumi yakube Bebe engumi yayitawo nekuba abe mukiibi olukokola ne gundi neyulika esaati neyulika eyo t-shirt nga bwogiraba kyali kyamaanyi gwe bali balwana ebintu byabwe nga ate babimanyi nga bintu bya kikulu embadde kebera abo bali ba obsessions kalino newe nakulira nga nze mpulira bagamba asooka ejjaki eri ne komando za wakati oli asembye Yesu mutegira bulungi okitegere ebintu byadda we nakulira Sseguya teyaliiwo kati gwe ndowooza tegera nakivubo ennaku zino bwe bamuzimbye olyoka otegere tewaaliwo Kamiri okusiramu ka 2011 yali abyagala ddala basekamatte yatudde Kamiri yayambala ng'ayagala kufaanana Arafati yes Arafati omusajja yali omukambwe ennyo we Palestine so agenda okusiramuka ng'abyegomba nzijukira Sheikh Ndirangwa Sirimani eyamutozesa shahadu ekibuli yamugamba nti kakati mukulu londa erinnya naga nazze nnonze gatafi tete ne Jafari liteekeko nesoka Gaddafi nga yegomba nnyo abasajja ab'amaanyi kali ayiriiri namusanze omunamubiru nga kali kati niyo kalaba wali misakyo yagambira mbunga ebigundu tebimulya kaloli temulya nanyina ebifaananyi bya zali n'obiraba naye yayimbanga mu kitobero n'ekigunda maama kati oyo Bebe yasooka kulungi oyo Sylvia Namugenyi oba yalagawa yali muyimbi ayina ebyafaayo nembikubuulira tusulawo naye Bebe yali ali awo ize omwana ali mugagamera oyo omuyimbi wa Bebe teyamanya nti the Republic of Uganda from Republic of Kamocha ghetto yali etuuse kabwane nga akali awo nammwe mukamanyi kati awo versus Republic of Chiwatule yali yetegese naye nga so sinnwanyi bulungi kuba teyalina departments ntuufu engumi bagimukubye Bebe kulu bamukutte omulaba ajali ataawa avudde ku stage n'agwa mu mbi aga nti ate omukulu gw'entalo mmwe mwazireeta Bebe yatandika ebya showbiz ebyo by'entalo ate nabitendeka mutowe Bobby mutowe naga nti nange kati njize yagezesa ku mukama we anti kale entalo zaffe zinozola bali enskin balwana ne palaso nti bakola nti bakikalitulate nze kati yayo bamutadde mu super custom ye Bebe abantu bajjudde bagyetegereza kiki ekibaddewo ebyo ebintu manyi bantu byo bibanyumira ate bayina ffe twajjanga tumanyi nti abantu ababeera nabo bakola busita nti ba mikwano kituufu kati eyo soma ebigambo ebiri ku mmotoka eyo eyali ya Bobby nga yamutawaana ng'ebeeramu abantu abayimbi bonna abayigira omu okuyimba mu mmotoka eyo mu baasi wo baasi Bakenzo ojjukira oluyimba lwe yakuba wanimba Mickey Wine banjo manyi yambula ku banjo muganda kiki naye bonna eyo baasi ng'erimu talent basizamaani ba Diamond Oscar bonna nga babeera omwo bane Bobby Wine azimbye abayimbi ayinza okuba yasinze okuzimba abava miliyoni bava naye maama gomanyi Bobby basinga ejjudde kakati olwo Bobby n'alinnya ku stage omulaba ali awo kimu abadde abugula ku dduuka abadde agenda muba n'agira n'anjikira nti ate ono ali mu ngalo naye angudde mu ngalo ate ali mu kamwa era naye angudde mu kamwa kakati oyo sirikamu awo kati oyo Bobby oli omusajja omujjukira Jimmy asibye ekikofiira ku mutwe Jimmy wa Ragadi yali comedian yafa Jimmy nono ali ku ddyo wa Ragadi yakula nno kakula kano kawavu akasingalira Ragadi omulaba Ragadi kyali kisajja kyali kitomaama naye kati envizi mujjudde yensi mwaka gami gwali 2009 entalo z'abayimbi nga zicha to go straight to Kamocha Magere nyumba ye yali already ngora mazomu kuba byali mu kitobero bannange seno abasajja abo bayimba twafuna ennyimba nnyingi mu ntalo za Bebe Kulu Kamiliyoni ne Bobby
ennyimba era music yakula nnyo kati zino ez'abali enskin teziyinza kukuza na music ekirungi babalwana za kyalo zimawokota teziri n'ennyimba z'abantu bo babeeranga mu competition ate competition sometimes ebeera mulungi yes oli waleetanga naawe oleeta ekisingako abasajja abo babivaamu kati bakola bizinesi zaabwe endala kati umulemu tukomawo olugambo mu kyenkya Mityana Institute of Nursing and Midwifery lirina buli kimu si kweyiiya nga n'omwana alisomeddemu tayinza kubulwa mulimu. era tesuba omutendesi wa Chelsea omujja eyalangiriddwa enkonge kati lutambula kampi bwe kati kayita champion gudo kasomera luddawo sisuubira nti oyo mwana asoma ku bigambo byayogera kakati nabagaye nti lutalo luli tubalaze terwalwapeba ku poliisi olwababebe nga balwana ne Bobby kati ne bino alinskin tolooza nti agenda kuwaaba kubanga yabikoze abiraba era poliisi eyazze bakifube bagiyise nga bakyankalanya katulabe olutalo lwabwe Palaso versus Alien Skin yesterday bwe lwabadde Alien Skin bwe yalumbye Palaso ng'ali muri haso yetegerakera concert ye nayingira ne batuula ne Palaso ne banyumya kati bakanyama boono ne bagana naffe tuyingira bakanyama Palaso ne balemesa embeera yeno gye mulowooza nti stunt ya promoting achivulo baba yabadde Rio mwe mulabe just beba nesalira Alien Skin yatolose oba yabuse kabanga linadduka abayaye be ne bamubuzaawo nze nno noonya mboozi kulwaki mboozi yaabwe nga boogera ate wabaddewo nnyo mboozi kitundu badde bawogera noonya mboozi yaabwe emboozi abatuuze bye batugamba ababaddewo abatuuze bye batugamba ku ababaddewo ebyuma ndowooza byekyanzeemu naye nga babaddewo badde bannyonnyola ku nsonga ezaviiriddeko Alien Skin okubanga alwanagana ne Palaso oba Palaso kuba Alien Skin bwe bibanga byebyo nga kyuma kyekyanze kijja kutaka tusooke tulabe ekivulu kya Ssebwato omutaka gwe twa promotinga wano nga tukola ne ku bukedde bwe kyabadde nabweru basaba ne banyabo ndimusanyufu nnyo okubalabako bambi mwebale kujja abasinga obungi mubadde nga mumpulira buwulizi naye nga temumanyi nga mugamba nti naye omutaka lwaki totegekayo ku kibbulu n'otuyita nga tuwulira twagala otubbemu ekikadde so basaba ne banyabo ndimusanyufu nnyo mwebale nnyo okujja abavudde ebule n'ebweya
Mizaja fekujuza wetulaze Julius ono fetuzenga tumulera omanyi baada batubuuza bulijjo nti nno mukubye endongo y'erinyanya naye baana kibe mulese ng'abaliwa olwaleero tuzza bbanju ly'omwana gwe bayita omutaka Sebwado Julius bebale kutwagala bebale kwaniriza ndongo y'abinyanyanyanya ffe weetuli tukyaliwo just batwongere buwagizi ebyakabi tukyabiina kubanga ffe byakabi era ebyakabi yeffe nga bwe biri omuntu neyevulunga mu ttaka lw'amazina kituufu katugende ndowooza butereevu wa Palaso ne Alien Skin olutalo lwabwe bwe twabagambyeko edda. Olugambo mu kyenkya Mityana Institute of Nursing and Midwifery lirina buli kimu si kweyiiya nga n'omwana alisomeddemu tayinza kubulwa mulimu weewandiise kati ebisale byabwe tebitiisa ezimulindiridde nga n'amalambukedde olwokubiri agenda okukufuula omumanyi